Kunyumya agataliko nfufu era nga tutandise n'okwerula empenda ku bizimbe ebikayanirwa abaana b'omugenzi BMK ko n'abafamire ey'omugagga Godfrey Kirumira. Olunaku olwaleero ettaka lipuntiddwa era nga bakkiriziganyizza okuteesa. Bino byonna bigenze mu maaso ng'omusasi waffe waali. Emboozi eno katugikuwe mu bujjuvu bwayo. Abakungu okuva mu bitongole ebyenjawulo okuli poliisi RCC wa Kampala Jane Muhindo n'abava mu State House era kuba gikutte mu okutuuka mu kifo ekirikenkanya ebuziga wakati w'olugalo lw'omugenzi Ibrahim Wanga Kibirige BMK n'abaana b'omugagga Godfrey Kirumira okuli Bulenda Kirumira ne Gideon Kirumira ejuyi zombi zireese abapunta nga n'aba gavumenti bawadde okwerula empenda okukakasa obutuufu bwa poloti ezogerwako n'okulaba buli omu waayita ku mulundi guno n'abamu ku ba BMK bakkiriziddwa okuyingira nga beegasi ku bapunta. Poliisi n'abakulu nga banamawulire basigadde wabweru wa kikomera ng'abantu bonna baggweredde mu oluvannyuma lw'akaseera mutabaliriddwako nga beetala n'okwamuka nga bwe bakkirira nga bakola ogwabwe era nga bebawandiika. Oluvannyuma lw'essaawa kyaddaaki bafulumye era RCC wa Kampala Jenasimu Muhindo alambuludde bwetuukiddwako. Jo yabadde twakanyiza nti tujja kukola joint survey eraga plot 44 ne 46. Mukama leero atusaasidde enjuyi zombi era ne tukkaanya ne wabeerawo survey eya government surveyor n'akola mu mirembe. Ategeeza nti okugeziganya wakati w'enjuyi bibakanyiza okutuula mu bwangu bamalize ensonga zino ng'abooluganda kuba era bonna bakkiriza. Advice gye twabawadde nti bano bantu ba famire kino ekintu balina okutuula ne bateesa ne kiggwa. So ne bakkaanya nti bagenda kutuula leero ate bajja kutuwa feedback kiki ekinaaba kivudde mu meeting. Agamba nti bakoze obuwandiikire bakakasa nti polote anamunya n'anamukaka zonna weziri era zanjalo tewali yatuula mu gine waayo ng'abasuubira nti ensonga zino zigenda kuggweera mu kuteeseganya. Naye at least kye tukozeeko leero nti government surveyor alaze nti 44 eggwa wano ne 46 eggwa wano. Atubulidde nti abudde olw'omugagga Kirumira nga bakulembeddwa muwala Brenda Kirumira n'ababyemuke bonna bakkiriza okuteesa era nga kibawadde essanyu. Both parties bakaanyiza gye bayita gentleman's agreement ne basayininga gy'embeera gye twagala because bano abantu bonna abantu baffe. BMK ne chairman kwagalana basajja babadde ba famire emu ba Luganda ba mukwano nti bwebaawe famire zonna ekintu kibaawo nti ne wabaawo obutakkaanya naye obudde butuuka ne mutuula nga famire ne mubusootinga ne mukwatagana. Ku lwa famire ya BMK munnamateeka George Muhanje alazisanya olw'okuba nti omugagga Kirumira avudde n'akasanda ensonga zonna yazira mabega ng'ayita mu muwala we. Omukisa omulungi nti chairman Kirumira okuvaayo n'atubuulira nti oluvannyuma lwa byonna yakiri emabega ekintu kino ate tukkaanyiza okuvaayo omwoyo omulungi nalaba nti ensonga zino zisobola okuggwa. Buli omu ategedde nti plot 44 ne plot 46 ziyina boundaries buli omu amanyi wa gy'atuula olwaleero. Ategeeza nti asuubira okuteesa kujja kuvaamu ebirungi nga singa kunaagaana bakuyita abakulumbwa nga okussa ekiragiro mu nkola. Tukkaanyiza nti tubawe omwagaanya bateese kiro kino kubanga tebatuuse ku nkomeredde ekintu kino enkya tukoma otu implementing a court order. David Sikayombya yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV. Ate olunaku lw'ebyenjigiriza lukuziddwa olunaku olwaleero. Pulezidenti Yoweri Museveni n'asaba amalaka gateekebwe ku bya sayansi ne tekinologiya. Bino byonna bibadde ku mukolo ogubadde ku kisaawe e Kololo nga gwetabiddwako ne minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni. President Museveni yabadde omugenyi omukulu ku mukolo gw'okuza olunaku olw'ebyenjigiriza mu ggwanga ogubadde ku kisaawe Kololo era n'atuuseyo ne maama era minisita ow'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni. Gukuziddwa ku mulamu ogw'okutumbula amasomo g'ebyekikugu agatuukira ku bwetaavu obuliwo mu katale k'ebyemirimu kiyite Promoting an Employer-Led TVET System which is functional, effective and efficient to meet the needs of the labour market.
abaganyuddwa mu masomo g'ebyekikugu nga bakulembeddwa Dr. Editorial Temba bannyonnyodde engeri gye baganyuddwa mu nkolerera ne basaba abantu okukomya okunyooma amasomo g'ebyemikono. And His Excellency, my testimony is titled A Living Testimony of an Indisputable TVET Pathway to Reducing Unemployment and Achieving Inclusive Development. A reason I encourage most parents to take their children for technical education, because you can get an opportunity to work and earn a living at a very early age. Omuwandiisi w'enkalakalira ministry ey'ebyenjigiriza Kedris Triagenda ategeezezza nti baakwongera okubangula abavubuka mu masomo g'ebyekikugu era nti baakwongera n'okussa ensimbi mu kunoonyereza. These are reinforcing government's commitment to building a responsive, demand-driven, competence-based TVET systems which are aligned with Uganda's labour market needs and the development aspirations. Agamba nti baakusesera ku buyiiya kubanga ensi eddukira ku misinde mu bya tekinologiya. We call upon parents and communities to proactively engage with these opportunities to empower our youth. Omubaka w'omukago gwa Bulaaya mu Uganda, Jan Sadek alaze obukolo obw'okukozesa tekinologiya owa artificial intelligence kubanga asobolera ddala okutuyamba singa aba akozeseddwa bulungi. We should acknowledge that AI can be a powerful tool to support learning, improve teaching and strengthen systems, even in resource-constrained settings. Minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni yeebazizza Pulezidenti olw'okuyamba abavubuka okufuna obukugu era n'asaba baweebwe n'entandikwa basobole okwetandikirawo emirimu. If government can ensure that each of these young people gets a toolbox to start a small starter industry, then employing these people would be real. Ayanukudde abalina ebibuuzo ku nkozesa ya tekinologiya owa AI oba tamaleewo mirimu n'ategeeza nti gavumenti yatongoza dde enkola enaagobererwa. In our attempt to answer or respond to the above questions, the Ministry of Education and Sports has developed the digital agenda for the education and sports sector in line with the government commitment towards enhancing the use of technology to achieve Vision 2040. Asiimye bannamikago olw'omulimu ogukoleddwa okutumbula ebyenjigiriza. I'd like to appreciate the support of our development partners who are represented here, who have held hands with us in pursuit of quality education and sports for all. President Museveni mu kwogera kwe ayogedde ku nkulaakulana etuukiddwako mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Ayozaayozezza minisitule y'ebyenjigiriza ne gavumenti olw'okukakasa nti abaana bonna mu ggwanga basomera n'alaga obukolo obw'okusoomulaka ku masomo ga science ne tekinologiya. Europe acquired gunpowder when we were still using bows and arrows and spears. So Africa must never lag behind again in science and technology. That's why we say, yes, education is all important, but emphasis must be put on science and technology. And the AI you are talking about is part of that. Ategeezezza nti asaafuna okwemulugunya ku nsimbi esasuzibwa mu matendekero ag'ebyekikugu era kino n'asuubiza okukitunulamu. This is one point that must be clear. There must be no school charges. Once we are ready, we must ensure there are no school charges in the government schools. This is a big bottleneck. It must be removed. Akubiriza bamusiga nsimbi okuzisiga mu mawanga ga Africa kuba enkulaakulana eyamba buli omu. I'm happy to see the partners here, UNESCO and the European Union and the others. It's good that they support Africa to come out and catch up with the rest of the world. Marjorie Nabasirye yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV.
Bwetweyongerayo maama ow'empeta alese bwino ku bafumba abazibakayanira ebintu nga bwe tuzze tukulaga mu gataliiko nfuufu. Ono ategeezezza nti mujjawo ono ye kazaalabulwa kubanga yalemera mu bintu by'abaana. Ono tumusanze ku kyalo Gaza ekisangibwa e Kalagala mu disitulikiti ey'e Luweero. Ensonga z'abafumba abayawukana okuli Gloria Nabukira ne John Namugeranga ti buli omu ayogerera munne ebisongovu nga ziva ku ttaka lyebakanira lisenga ku kyalo Kakyampa bamunaanike Luweero zongedde okulanda olunaku olw'eggulo nnyina wa Nabukira nga yeerookana nga olowooza nga alina abatuuze ku kyalo yalumiriza muwala we okumugoba mu nnyumba n'okwagala okunyaga ebintu bya Namugire yamuzimbira n'ennyumba. Abatuuze ku kyalo kino n'abalumiza Nabukira okwakolako effujjo omuli n'okweyambisa kkooti okutwala abasajja ku kyalo. Baalumiriza nti bazaala mu nnyina ng'olowooza abaana ku DNA okuzuula bakitaabwe. Nandako omusajja omulala maama mu bujanzaala omusajja n'amukwata n'amutwala mu kkomera nange natwala nsole ennaku ezi. Omwana omuwala omanya otya nti maama bano teyabazaala wano? Ne tugenda ku musaayi ne babajjako n'abaana baabwe baali basuubira nti baabwe era omusaayi okudda gonna ng'abaana 5 baba buli omusajja alinako omwana we ne tusigala abaana 2 awaka mu maama wange bazaala. Olw'ensonga okutabuka omukyalo w'empita amaka Bakiringanya Paul Kyamuzinga ekoleta Basanani yena yazingiddemu. Ono tumusanze ku kyalo Gaza e Kalagala mu Luweero ng'ategeezeza nti yagattibwa ne Lukyamuzi mu bufumo olw'enda 59. Ne batugatta nga 17 ogw'ekkumi mwaka gwa 59. Basanani yagambye ekyamujjamudde okufuna ng'olowooza nga mu kaseera ako bamulekanga awaka ne bagenda mu bbaala ne bakubonga batamidde n'abaggulira bwe yalabanga obufumbo bumuyinze n'abivaamu. Nga munnange beekoonera akabidde bwe bajjanga ne mbagulirangawo ne ŋŋamba nze sijja kukuuma nnyumba ng'onagenda kunywa ne bbaawe kwe kuviirayo ddala. Ategeezza entaka ng'olowooza lyagamba nti omwana yamugobamu yaligula n'ebbanga bava ku kyalo Buweke ate nga n'ennyumba zagamba nti yazimba abaana ne bazimba. Ennyumba sijja kuzoogerako nnyo kubanga bazizimbye navaayo naye ng'ekibanja kyo nkimanyi kyaffe ne Pawulo naye ndowooza abaana be bazimba kuba bwe mba ndaba simufunyi. Ono ategeezza nti omukono Namugere yasinze okutabula Buluganda n'amuwa amagezi okubavaako nga n'ekibanja kyagamba nti kye si yakigula. Atuveeko si wawe mukoddomi waffe aleeta eralamu ng'ekibanja yakisangawo bamutwale mu mateeka nja kujja. Basanani yawadde mujja amagezi okuddewa kuba tekyalina kyakola mu baana ku baana bamu be yazaala si ba Lukyamuzi. Kubanga nze abaana bonna nabalabanga nga mbayita ba Pawulo. Nagenda nga byabwe mu lubunya era nze mukumwemulubunya kwabwe saaliyo adde waabwe gye bamuzaala. Kulwaki eyamutwala yafa kakati ayiyo okulwana. Agambye nti amaziga gakabati galina kugasera okujjako okwesera. Bw'aba akaaba yesera yekka. Kakati omuntu omukulu gwe tosobola ebbanga ly'amazaawo mu myaka giri nagendako yo nga nkyalimu okutambula nensanga ng'emwanya egireeti lwaki teyagula kibanja. Olunaku olw'eggulo Namugere atulazize mu kundagaano yali muganzi we Nabukira zi yakola ku poliisi ng'alaga nti yeesonyiye ettaka eryo. Mukwalamu naye kusimu yasabye Nabukira addeyo etondera bakadde be bamusonyiwe eri bikolobero yaza abakola. Ninza amagezi ge naali muwadde addeyo ku kyalo yegayire bakadde be abakabiza amaziga mangi. Wasabbe Kasento Nkagere yakusakidde eggulu ku Bwakukere TV. Ate enteekateeka eza empaka z'ennyimba z'abajulizi 225 ziri mu giya nga kwayi empanguzi za kugabana obukadde bw'ensimbi 36 beddu. Omukunganyi w'oku ntiko wa Vision Group Barbara Kaija akwawadde kwayi ez'enjawulo okwewandiisa obutasukka ennaku z'omwezi 14 omwezi ogujja. Enteekateeka z'empaka z'ennyimba z'abajulizi zitegekebwa kampuni ya Vision Group eza National Matters Choral Festival 2025 ziri mu giya. Zino zitegekebwa okujjukira abajulizi ba Uganda nga zaatandikibwa omwaka oguwedde era nga zeetabibwamu kwaya okuva mu ekleziya n'ekkanisa.
Barbara Kaija omukunganyi ow'okuntiko owa Vision Group alambuludde ku mulamwa gw'empaka zino. Abantu bakijjumbidde kwaya zitandise okusindika ennyimba zaabwe kwegamba entegeka eno twagitandika omwaka ogwayita ng'ekiruubirirwa twagala ffenna ng'eggwanga tujaguza abajulizi baffe. Agamba nti ebintu bingi abakkiriza bye balina okwijjukira ku bajulizi okuyita mu nnyimba n'asaba kwaya ezigenda okwetaba mu mpaka zino omwaka guno okwewandiisa mu budde n'okuweereza ennyimba zaabwe. Okuyingira kyangu nnyo mutulanga kwaya ne muyimba ne mwerekodinga ku simu zaffe zino ezajja ne muweereza oluyimba lwammwe. Tulina WhatsApp namba kwe muluweereza kakati ku namba eyo mwene fene tusobola okulonda mu kwaya si ffe tuzironda wabula tulina abakugu mu by'okuyimba. Kakati mbakubiriza bannange kwaya yo toginooma tugenda kukomanga 14 Meeyi kakati awate tugende ku mutindo omulala. Alambuludde ku bisaanyizo abagenda okwetaba mu mpaka z'omwaka guno bye balina okutuukiriza obutasukka nga 14 omwezi ogwokutaano olwo empaka zino zibeerewo nga 31 omwezi gwe gumu ku Serena Hotel mu Kampala. So n'olwekyo temurikodingira mu studio murikodinge muweereze oluyimba ku WhatsApp namba tuwulirize ennyimba ezo tusobole okukola ki okuziwa abakugu bazisunsulemu kye tuba twagala amaloboozi gammwe. Naye olw'okuba nti emisoso mingi tubasaba mutuweerezeeyo emitwalo 10 gyokka buli kwaya eyingira mitwalo 10 gyokka nga gya misoso egyo. Kwaya ezinaasinga zirina ebirabo. Kwaya enkatuliki esinga $1,000,000 ne kwaya emprotestant esinga $1,000,000. Naye waliwo n'ebirabo ebirala ebitonotono ku kwaya eziddako. N'olwekyo tubasaba tuteereddemu ddala ssente naye tubasaba mweyune ekintu kino. Kwaya ezinanywa mu zinaazaakendo za kugabana obukadde 36 beddu okwetaba mu mpaka zino weewandiise ng'osasula siringisa $10,000. Ekiddako kwata akatambi ak'eddakiika 3 nga kwaya eyimba oluyimba lw'abajulizi okaweereze ku namba yaffe eya WhatsApp noti 776 kuno oteekako erinnya lya kwaya, erinnya ly'ekkanisa oba ekleziya mweweerereza, obulabirizi obeesaza kwaya eno gyesangibwa ogateeka ennamba ey'enjawulo kwe wasasulidde kiyite payment ID weetabe mu mpaka zino. Empaka zino zitegekebwa kampuni ya Vision Group ne zivugirirwa kampuni okuli eya Pepsi, Centenary Bank, Equity Bank ne NSSF. Julius Kafuluma yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV. Nga bwe nkutegeezezza nga ntandika agataliiko nfuufu nti olunaku olwaleero tusinzidde eno Ennyanama mu maka g'aba Movit. Basabuukuludde ebika 3 naye nga babitadde mu kizigo ekya Movit Hub. Bye bimu ku byenkomawo nabyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Tova ku mpewo za Bukedde TV1. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Tukuletedde ebyafaayo bya Sistine Chapel bakalidinaali gye balondera Papa omujja. Emaze emyaka 552. Amazaba kulembera Father Joseph Mary Sebunyo walina omusisi Josephat Seguya abagendera 2015 bagira mulema abanyi byafaayo byayo. Nenga Sistine Chapel ntono nnyo bweti nti wadde bakalidinaali bagenda okulonda bali 135 bo bajamu naye batuula omu ku omu. Okuyingira Sistine Chapel eno oyitira Roma notuka ku mulyango okuyingira Vatican Museum ekuma ebintu bingi by'ekereziya n'ebyo byaliwo ku mulembe gw'Abassekabaka baba Roma. Bwe twalambula Roma 2015 ekimu ku bintu byesirirabira kwe kulambula Vatican Museum. Naye bwe twayingira Vatican Museum twayita Roma bwe tuti ne tuyingira mu Vatican emabega eri sayidi tutandika okulaba buli kintu ky'omanyi ekyebyafaayo by'obwakabaka bw'Abaroma ekyefaayo ky'eddiini ey'Obukatuliki na buli kintu kiri mu Vatican Museum. Munda mu museum eno mulimu ebintu bingi ebisinga bibumbe abatuukirivu abantu ba bulijjo n'ebintu ebirala bingi. Ekyasinga okunsanyusa nga tutambula tuyita mu bibumbe mu bibajje mu biki ebyebyafaayo
mu bikoma ebyebbeeyi ebya zaabu ebya bronzi mu batuukirivu ab'enjawulo okuva mu nsi yonna kuba byali bya bwakabaka bw'Abaroma obwakabaka obwa kwegamba obumu ku bwakabaka obakala obwakabaka obukyasinza amaanyi mu nsi yonna bwe bali bamala ku museum bekanga batuuse mu kereziya ya Sistine Chapel yabategeeza nti era wano ne basanyuka okugituukamo. Father Sebunyannyula ebyafaayo bya Sistine Chapel erimu ebifaananyi byasiigibwa obulungi nga biraga engeri Katonda gye yatandika okutonda ensi n'ekigendero ky'ebifaananyi ebyasiigibwa kafulo Maikanjero. The Bible suggests that Eve's forbidden fruit is an apple. In the ceiling panel depicting the temptation, Michelangelo seen Satan. Abantu abasoma ati bonna mu nsi yonna balina okutuuka kaawo. Kakati omusajja yasiiga edda ebifaananyi ennaku zino waliwo ebifaananyi ng'emiramwa mizibu okutegeera. Mu mirembe gyabwe baasanga emiramwa nga giri mu Bayibuli. Kati omusajja yasiiga Bayibuli yonna mu ekereziya eyo okuva ku masoko masterpiece esemba yawaggulu eriko creation bayita creation scene. Katonda akutte olugalo bwe luti atonda omuntu. Father Sebunya Sistine Chapel agiyita ebifaananyi byafaayo ng'agamba nti abagisiiga basinga kulaga mulamwa obwa Bayibuli. Kakati eno wabeerayo story yonna okuva mu balanzi okutuukira ddala n'ateekawo n'eggulu revelation nga waliwo abagenda mu muliro ogutazikira n'abagenda mu ggulu abayisiza obulungi nga malayika abatwala. Agattako bazimba kereziya eno ng'eya Paapa ng'omuntu era kyeyava yagizimbira ddala kumpi ne St. Peter's Basilica. Bagizimba nga yemu ku chapel ya Paapa eza private. Bapapa basomeranga emisa yeri private. Kati history bajjanga bagambe bo tebamenya byabwe. Kati obulungi bwayo bwatwaktinza abantu bangi okubeeramu. Josephat Seguya yakusakidde guli ku Lwabukete TV. Ate Minisita omubeezi w'ebyamakolero David Bahati atendereza omulimu kampuni ya Movit Products gwekola okugatta omutindo ku birime nga bakolamu ebizigo ebyenjawulo. Okwogera bino aba Movit Products babadde batongoza ebizigo byabwe ebya habo nga bino bikoleddwa mu birungo nga avocado, amapaapaali, ekigaji era ng'omukolo gubadde ku Botanical Gardens Entebbe. Gavumenti esimye bannamakulira abongera omutindo ku birime omulina ebibala ekiyambye okuwa abalimi akatale n'okutondera abavubuka emiremo. Byogeddwa minisita omubezi w'amakolero David Bahati bw'abadde ku mukolo kampuni ekola ebizigo ya Movit Products batongoleza ebizigo bya Movit Aboja ebikoleddwa mu birimu okuli avocado, amapaapaali n'ekigaji. Omukolo gubadde ku Botanical Gardens Entebbe. Minisita Bahati asiba Movit olw'okwongera omutindo ku bibala omuli avocado n'ategeeza nti kyongedde okuwa abalimi akatale. Agenda okuba nga tulina farmers abakubawulira kati okutandika habo cherry nekozesa raw materials nga zino kiba kizimba President Museveni kyeyayogerako self-integrated and self-sustaining economy. Asomozza bannamakuliro okubeera abayiiya nga balabira ku mutandisi wa kampuni ya Movit Simpson birungi etandikira okukolera ebizigo mu bipipa kyokka neeyambisa emikisa egisiddwa gavumenti okuli enguudo ennungi n'ebirala okutumbula kampuni ye. Yakola okutandika na kampani eno eyatandikira ng'eri ntono naye kaakati egenze n'egaziwa kati eri mu mawanga amalala. Tumwebaza twebaza Movit obw'emirimu gya creatinze okuemployinga abannayuganda ate n'ekirala n'emisolo gy'asasula kubanga kati asasula biliyoni 3.6 buli mwaka. Bahati agumiza bannamakolero nga gavumenti bwegenda okwongera okusala ebbeeyi y'amasannyalaze kibasobozesa okufulumya byamaguzi mu bungi. Katutuuse ku 5.7 cents per unit naye tugenda okulaba nti tutuukiriza kiri tetwabalaganisa ekya 5 cents per unit. Dr. Bruce Mpamizi okulwa Movit Products ayogedde ku ngeri ne banne gye bafuna ekirowoozo eky'okutandika okukola ebizigo era ne baza Katonda abasobozesa okutuuka we bali. Skin rash, irritation and discomfort were common and the products on the market did not much provide the help. I saw that pain and I knew something had to be done. And that's how the idea of Movit Herbal Jelly was born.
ayogedde ku bizigo byatongoza naye yama tibakugenda mu maaso n'okuba mutindo n'okubunyisa ebizigo bya moviti kwataleka ensi yonna. We are excited to present to you 4 herbal choices, namely the original herbal that helps the timeless and trusted variant. The second one is papaya that is known for skin brightening. Another one is aloe vera that is known for smooth soothing and healing. And the last one is avocado that is known for deep nourishment. We shall maintain the quality and consistency that generations have come to trust. Ate Robert Kitenda Gobya kulira bakitunzi ba moviti ayogedde ku bizigo bya moviti habojeri okuva mu bika ebyenjawulo bye batongoza n'agamba nti bigenda kuyamba abantu okukuuma ensusu zaabwe nga zirabika bulungi. Bulijjo tulina habojeri gye mumanyi gye tuyise habojeri original era tevuddeewo naye tuleese ebinnonoga ebirala byewandiyise variants nga kati ebyate tubikoze mu kibala ekya ovacado, mu kibala ekya aloe vera ne mu kibala eky'epaapaali. Azeba neganda okubyetanira tikuba bikoleddwa ku mutindo ogwa waggulu nga yensonga lwaki bitwalibwa ne mu nsi ez'enjawulo olw'omutindo gwe biriko. Bikoleddwa ku mutindo ogusinga okuba ogwa waggulu kubanga olwaleero tukozesa German technology okukola ebintu bino. Kyobola bisobola okuva mu ggwanga lino eya Uganda ne bigenda mu nsi 9 endala eza Africa ng'ebizigo bya moviti biri certified mu Uganda, biri certified e Kenya, biri certified e Tanzania, biri certified Africa wide. Ezira muhumuza kulira ekibiina ekigatta bannamakolero asiimye abamoviti oleeta obufalire bagasi ku bannamakolero kyagambye kigenda kubayamba okwekkiririzaamu ng'eggwanga tebasobola okwekolera ebintu ebyabwe n'asaba ne bannayuganda okwongera okulima ebirime ebivaamu ssente. Wano twongera okukaatiriza abantu baffe nti mweyongere birima beyongere okugaziwa zifaamu zaabwe tusobole okufuna ebintu ebyo mu bungi. Minisita Bahati atongoza ebizigo bino wakati mu ssanyu n'enduulu. So I take this opportunity to launch the new product, the herbal jelly, which has ingredients of papaya, avocado, and aloe vera. A round of applause. David Tamale yakusakidde Gulin ku Lwabukedde TV. A big round of applause. Olwaleero lwaki aba moviti bavuddeyo ne batuletera ebika by'ebizigo ebyenjawulo. Nzikakkanye wano n'omukyala Mary Kobusinje agenda kutunnyonnyola ffe tubadde tuwulira era nga tulaba era nga tuwulira tuli bakkakkama oba omuzungu kyagamba so comfortable ne moviti herbal jelly. Olunaku olwaleero ne muvaayo ne mulonkinga omuli ovacado, ekigaji n'amapaapaali. Lwaki? Ekyatukozesa ekintu ekyo bakasitoma omanye ekimu ku ekituvuga mu moviti nti tuwuliriza nnyo bakasitoma abaffe. Waliwo abaatugamba mutwongereyo tubeere n'ebyokulondako ebirala. Kati naffe ekyo ogwo omulanga gwe twaddamu ne tugamba katubawe ovacado, katubawe paapaali n'emigaso gyalyo, katubawe n'ekigaji. Ekyo kye kyatutuusaawo nti tuwuliriza nnyo bakasitoma abaffe. Kati njagala tutandikire ku paapaali. Enjawulo eriwo ku bino byonna epaapaali lireeta ki, lituwa ki, lwaki lyerina okulondako? Kati woba wakulonda paapaali, epaapaali likyamula olususu. Woba oyagala kukyamula lususu so ogenda na paapaali. Kye bayita brightening. Brightening, yes. Ne lubeera nga lukyamula bulungi, terukyusa kala. Toyeruka. Toyeruka, ne lukyamula. So nebeera ng'ekyamuse bulungi. Okay. Yes. Ate ovacado ono? Ovacado oyo omanyi ye aliwo ku okuzza obuto. Waliwo ekya anti-aging.
oba mu Luganda tukyongera tutya tulangera kusala ku myaka oba oyagala kusala ku myaka kati eyo avocado yakuyamba tumumanyi nomumanya omwesiiga ku face so ekyo ogwo gwe mugaso gwe tukuleetera mu kizigo kyaffe ekitegeeza mwatuwonyeza bino bulijjo bye tukola avocado yennyini n'obyenyinyala naye ng'olina obyeteeka bwoti ku skin kati ffe tukikuteeredde mu kizigo bwenjesiiga ng'emyaka nsala ng'osala tugende ku kigaji ekiga kyekyo tukimanyi tikiweweeza omubiri kiweweeza omubiri n'ekirala moisturizing kirokingira like ebirungo nekibiteeka nekibirokingira neki moisturizing omubiri so kiweweeza n'ogw'omugaso kati ekigaji kino kyekiyamba ne zino engalo we ziba zinkalubako kati ebyo jeri waffe abikola ebigere nga birina enkyakya n'engalo nga zikaluba oba okwata omuntu mu ngalo mweruka onkwata mu ngalo engalo zange zigonda naye nga kiki nti okozesa jeri zaffe zigonzaako engalo ate abantu abalina olusolosolo ku skin kati ekyo tulina nti tulina avocado naye akikwasaako akuyamba jjukira za buto ate repairinga ne skin eyo yaffe n'agiddaabiriza twogera kuno nakuli ndaba gwe ofaanana bulungi tubbireko kiriwa kyokozesa ku ebyo nze nja kubulira mazima nkozesa papaya papaya nti siri mweru ate siri muddugavu naye njagala kakala ako ke bayita ka chocolate color kati nensigala awo naye nga seyeruusizza naye nga nsigadde mu kala yange ebiseera ebisinga abantu baleeta ebintu katale ebirungi ate nga bikola ebbeeyi etukangamu mwatulowoozezaako ffenna abawaggulu n'abawansi ekyo nga wenkugambye nti buli kyetukola tusooka kulowooza ku kasitoma waffe atubeezezaawo mu bizinensi mweruka nsobola okugamba nti tuyina 20 gram akakatono akaba mufunampola tugamba nawe tukuyina ne tugenda ne ku 50 gram kati awo ke kaddako awo ne tugenda ne ku 100 grams ekikumi ne tugenda ne ku 2 tuyina neya 450 nti kati buli omu tumuketaringidde abaana bagenda mu masomero ng'olina omuwa kinene agende lumu nekimumazaako taamu togenda kuddamu ate ebizigo byaweddewo then noddayo omutwalire kati ebizigo bino tubisangawa ebizigo bino woba obyetaaga ogenda tuyina abatunda akamwaka ekimu oba aba retail tuyina osobola ogenda mu abasuubuzi anti ojja basanga bonna osobola ogenda ne mu supermarket tweyanziza nnyo tweyanzeege bannanga abamoviti olunaku olwaleero be batuwambazza naffe ne tufaanana omanyi tuli ku bintu bya butonde minisita atugambye nti baddidde ebirime ne babigattako omutindo ffe tusobole okunyirira nange kwe kufaanana bwe nti kati njagala nkuwummuzeemu katono tudda n'emboozi zaffe endala tova ku mpewo za Bukedde TV1. Kale mwebale nnyo era mbakulisayo nnyo mukuumulamu okwo katweyongereyo n'abazadde abajjukiziddwa okunyiikira okutwala abaana baabwe mu masomero agasomesa ebyeddiini ko n'oluzungu. Obubaka buno eyali Supreme Mufti Sheikh Siliman Kasule Ndirangwa abuweeredde ku ssomero erya Salman Junior School erisangibwa e Rubowa Campus ku mukolo ogwa Islamic Culture Day. Eyaliko Supreme Mufti era ssentebe w'ekibiina omwegattira abawalimu Head of Imams and Sheikhs for Development Initiative Uganda Sheikh Siliman Kasule Ndirangwa asabye abazadde okusomesa abaana baabwe mu masomero agasomesa eddiini n'oluzungu. Okwogera bino abadde ku Salman Junior Schools Lubowa Campus ku luguudo lw'Entebbe ku mukolo ogwa Islamic Culture Day abayizi kwe boolesereza ebitone okusoma Korani, okwogera Oluwalabu, eswala, duwa ez'enjawulo enneeyisa, kutuba n'okulaga abazadde bye basomye mu lusoma olusooka omwaka guno essomero lino lwe lyaggulwawo.
Sheyindirangwa agambye nti kyansonyi omuzadde obutasomesa mwana ddiini ku mulembe guno ogujjudde ebisoomooza. Abazadde mwebale kuleeta baana bammwe mu ssomero lino era nga mbakubiriza nti abaana mbaleete basome. Essomero lya Salman Junior School Lubowa Campus lyatandikibwa omugagga Alhaji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited era Sheyindirangwa amusiimye olw'okulengerera ewala. Okwebaza Haji Muhammad Kamoga olw'ekirowoozo ekirungi Mungu kye yamuwa n'atteerawo essomero lino ebyolesezza ebintu ebirungi. Alhaji Kamoga asiimye abazadde ababeesigisa abaana mu mwaka gwabwe ogusookedde ddala n'annyonnyola n'ebimu ku byamuwaliriza okutandika essomero lino. So twebaza abazadde bataddemu obwesige ne batuwa abaana era tubatakasa tujja bagunjira bulungi tujja bakwata bulungi era nga baffe ddala. Omukulu w'essomero lino K'Obusinje Beatrice yeebazizza abatandisi b'essomero olw'obuwagizi bwonna bwe babawadde n'asaba abazadde okubongera abaana. Tweyanziza nnyo Mr. Kamoga, tweyanzike beebaza nnyo abazadde abasooka okujja okutwegattako, mwebalire ddala temukomanga okwo. Pokino omuwummuze Muwalimu Abdallah Katoka Lule naye asiimye abatandisi b'essomero lino. Baana baffe olw'abakadde bammwe banyiraze bwe tubazaala tutwala omukisa kuno banne okubeebaza mwebale kuyamba nsi. Omukolo gwetabiddwako abakungu okuli bannabyanfuna abamanyi mu by'eddiini n'abazadde nga basiimye omutindo ogwoleseddwa. Okusinziira emisinde ensi gy'edduka olwaleero bw'otasomesa mwana wo ddiini mulala. Mbadde nsaba busabi omuganda ekyama ekiri ku Salman olw'ensonga nti abaana baffe bava wansi balina empisa balina eddiini ate balina ne sakula obulamu obwa bulijjo bwebuta. Bino nga tebinnabaawo abayizi basoose kukumba okwetoloola ekitundu nga bakulembeddwa bandi ne poliisi. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV. Bo abatuuze mu ggombolola Kachiri basatira olw'obubbi obususse mu kitundu kyabwe. Bano babuulidde ab'ebyokwerinda amanya g'abantu ababatigomya era ne babasaba baleme kubattira ku liiso. Obubbi obususse mu ggombolola Kachiri mu disitulikiti y'Ewakiso obutabudde abatuuze nga kino bakitadde ku poliisi okuyimbula abantu abatuuze be bakwata nga babateebereza okubasuza ku tebuukye. Tukwata ababbi ne tubatwala ne tubatuusaayo oba tunatuuka waka nga poliisi batadde. Okwemulugunya kuno kujjidde mu kiseera nga abakozi ku bbaala ya Freedom Garden balozeza ku bukambwe bw'ababbi ababalumbye ne bakuulita n'ensimbi enkalu amasimu n'omwenge nga maneja w'ekifo kino Sofia Nanyonga bw'annyonnyola. Abasente z'abendi kuba tubadde twasuza sente z'abendi nnyingi client yabadde yampadde akakadde nga alina gwe yaŋŋambye okukawa nange nga nina sente z'abaana ez'ekibiina kubanga bano bonna bawala nga baba balina ekibiina nze ntereka sente zaabwe. Bamenya kawo twala sente twala engatto twala agamba nti ababanyaze babalumbye obudde buke era nti basoose kunywa mwenge olwo ssaawa bwe zaatuuse ne baggalawo nga tebakitegedde nti abatamanya ŋŋamba bano beekwese munda era oluvannyuma basaze kufulu ne batwala ebintu. Ateebereza bamu ku bakozi okuba mu mupango kuba ensawo ezitaabaddemu ssente tezikwatiddwako so nga ze zibadde okumpi. Ekitwewuunyisaamu kuba nti nno mu kaunti omwo abasuzaamu ensawo z'engoye tuli abawala basatu naye bakebedde mu nsawo 2 zokka. Ku kyalo Bukeerere naye abatuuze bali mu maziga olw'abazigwa babalumba ne bababbako ebisolo omuli ente, embuzi, embizzi n'emmere mu nnimiro. Obubbi buyitirivu babba ente, abantu bajja ne bagula amayumba nga basibyeko kufunu, babba amasimu, ne babba ssente. Omuzinga lwegubabba nenzuka nembuuza ani oyo yakuba kubika teni nanteeka mu tooki bwati wamala kunteeka mu tooki bwati nga nkuba enduulu yange nga sirika.
kino kiwaliriza ssentebe w'ekyalo David Nyanze okukuba olukiiko lwetabiddwamu ab'ebyokwerinda okuva mu nkambi y'e Kakiri kyokka abasirikale ku poliisi y'omu kitundu kino balwebalamye ekitabudde abatuuze. Mu lukiiko abatuuze bawaddeyo amannya gaabo be balumiriza okubatigomya era afanda Ngason Kasiba gonna n'agasoma nga agasinga g'abaana ba ku kyalo. Twina Tofeeri mutabani wa Gava Kintu Mugisha oyo abeera kukubo mubi nnyo. Abalabudde nti agenda kuttira n'omu ku liiso singa anaakwatibwa mu kikwekweto. Tugenda kulaba engeri gye tukola ki tumalawo obubbi mpola weetukoma weewo mujja kukola nga tukola ki nga tugezaako. Abatuuze bannyonnyodde engeri ababbi gye babalumbamu mu kiro era obuzibu babutadde ku poliisi gye bagamba nti erawuna kitono. Ye kati kano akaala obukerekere ku balakisi eri ekikandwa poliisi eri Kakiri kalemwa abasirikale okubuna mu byalo. Abalala bagamba n'amasannyalaze gasusse okuvaako ne basigala mu kibololo. Natuukayo ku nsonga ebakwasaganya amasannyalaze enankulabi era ne baŋŋa chairman kyolina okukola kimu toddamu kwekooya laba mwami Sozi minisita Galabuzi. Ssentebe asabye abatuuze okwekolamu omulimu basobole okulwanyisa ababbi. Tuyambeko mutwongeremu amaanyi tusobole okukwata abantu abo ababbi. Tujja kukolagana defense w'ekyalo na chairman LC1 tulabe nti tuyambe abantu ba bulijjo. William Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kale mwebale nnyo mwenna be tukyatambula nabo ate tugenze mu kitundu kyaffe ekyagataliiko nfuufu ag'ebyemizannyo era nga tutandise ne Vipers SC ng'eneyongedde okwenywereza ku ntikko eya League oluvannyuma